Palamusiza nnyo basebo ne bannyabo abanda bano ku Dream TV. Musibye mutya basebo, musibye mutya bannyabo, mwebale kubeerako, mwebale okwagala enjiri ey'amazima mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era tugenda mu maaso n'olwaliro n'ekigambo kyaffe eky'enjiri ey'amazima. Era nzikiriza nti temujja kusigala kyekyemu. Mukama mulungi. Wiiki ejja ndowooza mwabeera bulungi. Yabakola bulungi kubanga mwalange Harriet ate nga mukyalo yemusomesa yemusomesa mu Bible study ewaffe Glorious Church. Kyala musomesa waddala ate amanyi Bible. Bannange abantu bankubira essimu, mwebale abankubira essimu nja muzza abadde agenda kudda olwaleero naye wabaddewo ebiganyo abantu bansaba akomewo. Naye mukyalo oyo musomesa wa Bible bulungi. Ali mu sukulu wa ministry yatusomesa nange yansomesa. Kyala musomesa mulungi nnyo. Kale katugende mu maaso. Kitange taata nkwebaza olunaku lwaleero, kwebaza olw'ekigambo ekigenda okubuulirwa. Omwoyo Omutukuvu nkwaniriza ssebo, twala ekitiibwa Mukama, twala obuyinza byonna. Kigambo nga kibuulirwa Mukama leka kitukole bulungi ate tweyongere okutegeera mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Aleluya. Tugamba nti beeranga munda mu Kristo. Haleluya. Beeranga munda mu Kristo. Mufuuke omwoyo omu. Haleluya. Kubanga ntera nnyo bagamba wano nti naffe abantu bennyini ffe abakkiriza Kristo ne tukkiriza ne tubatizibwa wamu naye, abakkiriza okufiira wamu naye ne tuzuukira wamu naye. Bwe twazuukira kati tuli mwoyo. Omuntu oli mwoyo, gwe kati wemanye nti oli mwoyo, tetulinga bano ab'ensi. Haleluya. Ffe tuli mwoyo. Kati bwe mba nga ndi mwoyo nina okufuna enkolagana yange ne Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Fuba nnyo okulaba nga mukwatagana nga muli omwoyo omu, ng'oli munda mu Kristo, ng'oyogerezeganya naye, okola okwagala kwe, mutambulira wamu. Awo lw'osinga okuyimirwa obulokole. Oleme okubeera mu mubiri mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kubanga ab'emikwano obeera mu mubiri, omubiri gutta. Okiraba singa ogwesigamako n'okola ebyagwo. Bafiripi wali kyava atugamba tufiise omubiri. Kola bya mwoyo, eby'omubiri bitta. Haleluya. Naye eby'omwoyo bye bitubeeza abalamu, bye bitukubeeza enkolagana awamu ne Kristo. Haleluya. Kati kubanga yeegatta n'omwoyo tubeera mu mwoyo omu, tubeera mu Katonda. Tujja kugenda tusomeko mu Bakoliso ekisooka Bakoliso essula y'ekumi Bakoliso 17 ekisooka Bakoliso 6:17. Musonyiwaamu awo katono. Ekisooka 6:17 wenjagala we tuba tutandikira. Bakoliso ekisooka 6:17 agamba bw'ati. 6:17 agamba nti naye eyeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Ayeegatta ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Buli weegatta ne Katonda n'okufuna enkolagana naye mubeera omwoyo omu, mubeera enkolagana, mukola kimu. Kiringanga oba kangeza abafumbo bakolagana ku kasono nga bakafumbiriganwamu ne baba nga bassa kimu, tukole bwe tuti naye ekyo kivaamu ate olumu ne baawukanamu. Naye ate Katonda nga weegasse n'omwoyo ono Kristo tewali kisobola kubaawula okuggyako nga gwe wennyini gwe weetemyeko. Haleluya. Ate n'ofuna omwami omulala Sitaani. Naye bwe wasalawo olina okubeera omwoyo omu mu Kristo, mubeera mu ye, mutambulira wamu, mutabagana, wabeeramu enkolagana, mussa kimu, akuluŋŋamya. Haleluya. Ate ekisinga obulungi tuluŋŋamya n'oba ng'okola ebyobwa Katonda ng'ate towuguka kugenda mu nkola za Sitaani. Haleluya. Naye wano mubeera obumu, akubulya n'ekinaabaawo, abeera akwoleseza buli kintu ekinaabeerawo, n'obulamu oba nabwo n'emirembe oba nagyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Fubanga nnyo olabe nti weemanya nti oli mwoyo. Weemanya nti oli mwoyo, omwoyo nga yasinza amaanyi, kubanga omubiri guno gulaba gwo gwagala ebyagwo. Haleluya. Gwagala ebyagwo. Kansomeyo n'ekirala wabikibwa. Tugendeko ne mu kirala ekyawandiikibwa mu ky'Abakoliso. Bakoliso ojja kutegeera n'ebyagwo 6. Bakoliso era Bakoliso we tuli
Oniyoko n'omwenda mwakolese wekiri awasooka katukkeko wano wansi ku 19. Olwe 19 agambye bw'ati nti oba tetumanyi kabaka nkimaliyo ddala 17 nga bwe tukomye olwe 18 agambye nti mwewalenga obwenzi. Wali bwe tubeera munda mu Kristo nga twagala ofuna enkolagana yaffe ne Katonda twewala ebibi, twewala obwenzi n'ebigenderako ebirala. Tewali atamanyi kibi, tukyewala ekibi. Aleluya, twewala obwenzi. Agambye na buli kibi kyonna omuntu kyakola ekiri kungulu ku mubiri gwe naye aba ayenda era akola ekibi ku mubiri gwe ye. Obwenzi bwa mirundi mingi, si muno bwokka obw'emibiri n'ebbiri nedda buli kintu ky'okola oba oyenze ku sitaani ng'okoppya ekintu omukopyeko ekibi, okiraba ekyo n'olyomba n'ovuma oba oyenze, kubanga oba oyenze ku sitaani n'omuggyako ebibye ate n'obiddiza ate nga wakkiriza Kristo n'olokoka, ekibi n'okisalawo okukireka, ekibi n'okyegaana ate aba ogenda n'okikola. Kamaffe ebazibwe kati ffe tumala okulokokera tulokokera ddala era ng'oyagala okunyumira obulokole byonna ebyo byonna ebisinga tukola ki? Weewaayo bwewi naye okuleka ekibi kino n'okutambulira mu tukuvu mu Kristo tulina kusitula kukkiriza. Buli kintu kyonna kyakukkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga ebyomubiri bingi abala bitwetaaga naye olw'okukkiriza neŋŋamba nedda sigenda kukikola. Osalawo busazi. Kamaffe ebazibwe mulimu kati ng'abangeze ng'abaali banywa omwenge munnaye nga yagumanyiira kiba kizibu nnyo kireka. Aleluya, naye ositula kukkiriza n'ogamba nkikooye nti kyayi n'okkiriza mu Yesu. Kati omwoyo ono bw'aba atabaganye ne wa Kristo wabeerawo enkolagana n'akuwa amaanyi agaleka ekibi. Kamaffe ebazibwe era bw'ofuna enkolagana ne Kristo ofuna amaanyi okukola ekibi naye bw'oba tonnakimuwa tonnakimuwa, kubanga agamba wali Matayo n'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye abazitoowereddwa. Aba agamba gwe akyalina emigugu egy'obwenzi egy'obubbi ebiki ng'obikyayi nga bwe twabwayo wali mu kusooka ne tulokoka. Nawanira bw'olaba kikoze eki kigayi ng'ogamba Mukama nkomyewo, kino kinnemeddeko, omwenge gunnemeddeko Mukama, n'owukabira Mukama mu maaso ge n'alaba omutima gwo kati naye n'akuwa ekisa n'ofuna amaanyi n'oleka ekibi. Kamaffe ebazibwe tosobola kubeera wekka n'oleka kibi era y'ensonga lwaki olaba tulokoka naye ng'oli ogamba nze n'eddiini yange era Yesu andi mu mutima. Abeera mu mutima ng'ate n'obwenzi mwebuli, abeera mu mutima nga taasi mwebuli mu nsawo, abeera mu mutima nga iriza ogirina okiraba, abeera mu mutima naye ng'ate okyasamira. Ekyo tekikola. Tulina kukkiriza ddala Kristo ne tumukkiriza n'ayingira mu bulamu bwaffe naffe ne tubeera mu ye ne tufuna enkolagana yaffe ne Kristo, ye n'akuwa amaanyi agasobola okuleka ekibi. Teri munnaddiini asobola kuleka kibi. Oli akulimba olaba n'omulokole ng'ate alokose era ate olumu kimuzzaayo n'akyendako n'akiddamu. Kamaffe ebazibwe kati ate omwereere tosobola okuggyako ng'oli mu Yesu. Yesu yatuwa amaanyi agaleka ekibi. Lwaki? Kubanga yakiwangula ku musaalaba, yekka yawangula ekibi. Kati naawe mukwano gwange bwe tumala okulokoka n'oweerayo ddala ebibi n'obigamba mbisazeewo bireka n'omwewa n'otambulira mu ye wadde ebisoomozebwa bibeerawo naye n'ogamba nedda ekyo nakireka nakifiisa sigenda kuddayo kukikola naye nze mmanyi nina Yesu. Ate ebyo tubireka naawe waddeyo nga ne sitaani omugamba kino sigenda kuddayo kukikola. Nasalawo oli mulimba, oli mubbi, sijja kuvunnamira, nkigaanira ddala, nina kuvunnamira Mukama Katonda wange oyo gwe nakkiriza. N'omulaga nti naawe tokyamwetaaga. Haleluya, n'omulagira ddala. Ate omanyi sitaani bw'omala okumwewala mu kibi kyo atandika okuleeta ensobisobi nga kino wakikola mugambe nedda ekyo saakikola nze kati nafuuka kitonde kijja ndi mwana wa Katonda sikyaliko kibi. Tomalanga kulokoka ne weegaana sitaani n'emirimu gye ate ne wejjusa. Kamaffe ebazibwe toddangayo kugamba nti ate wannayonoonye ate nawe nayonoonye genda mu maaso ne Kristo okuggyako nga kintu ekyo okikoleddewo essaawa eyo awo n'ogamba Mukama nsonyiwa. Kati nyinza okuba wano nga tuli mu maka ngaawo nenejja kuwaya nenvuma omwami wange oba nensambasamba awo bwana ate eddakiika emu nengeri ali mu kifo kyange nsabe. Sooka omugende Mukama nsonyiwa obutali butuukirivu bwange.
genda maaso n'okusaba n'ebiri ebyedda toddayo kubyenenya kasa wakkiriza Kristo yakusonyiwa olunaku lwasalawo n'olukuka ebintu ebimalidde abantu ebiseera byabwe ye yatusonyiwa kamaafe yebazi yatusonyiwa naga musonyidde ebyo byammwe bikwekeddwa tali bijjukira naye omuntu addaawo ate nga mutuufu olugambo olulina obukambo obulina naye ng'okyajjukira ebyo naye yabikusonyiwa dda ky'olina okukola mu kifo ky'okubyenenya buli ddakiika bireke saba Mukama akuwa amaanyi wakiri gendako mu kusiiba ogende Mukama nze wano mu maaso go kamaffe ebazibwe nze wano mu maaso go kunoonya naye ng'ekikunoonyeza Mukama newaddeyo n'okusiima ennaku zange bwe ziti nkwoye kino wakinsonyiwa naye kinnemeddeko mubuulira amazima yakikusonyiwa naye gwe okyakikola gwe n'oddamu n'obikola neweenenya n'okaaba omuntu nomala ssaawa nnamba okaaba okaabira omulina engeri gye mukaabakaabamu n'omugamba osabyeyo ki naye nga talina kyasabye bajjajja bakola basenga bakola ate ng'ebizibu oli birina yogera by'olina mu linnya erya Mukama waffe Yesu naye todda kukola mu kibi era Yesu olaba yabasumululanga n'amugamba agenda osonyidde ebyo byonna bikwekeddwa tobiddangamu nate bwe kikutta kubiddamu ate n'obiddamu ate n'obiddiŋŋana kati mukwano gwange omukisa kijja kuba kizibu okugukwatako banno bajja kuyitako bali bakuyiteko gwe nga weesibiddewo anti sitaasonyibwa anti waffe bakola bwe bati ebiwammwe biveeko gwe biwammwe babitolokamu n'okoberamu ne Kristo era mufugira wamu tokyali wansi gwe oli mu baffe bya mu ggulu oli mwana wa Katonda oli mwoyo ekikutta kudda n'otambulira mu mubiri haleluya kati katugendeko n'olwabiri tubadde kuna katugendeko n'olwabiri kandabeera tuli mu kifo kyekimu katudde wano agambye wano ku 18 timwewalenga obwenzi ekibi kyonna omuntu kyakola ekiri kungulu ku mubiri gwe naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye olwo 19 n'agamba nti oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda n'abagambye wali tutambulire mu mwoyo tuleke omwoyo waffe atabagane ne Kristo haleluya agambye tetumanyi ti yeekaalu yaffe eno omwoyo wa Katonda atuula mu ffe kati bw'aba atuula mu ffe tuli mwoyo tukole eby'omwoyo kamaffe ebazibwe omubiri guno gufiise osobola ogufiisa n'otakkiriza byagwo okufiisa omubiri bwe butaddeyo kukola bya mubiri kamaffe ebazibwe nga buli kyo sitaani kyaleeta munda mu gwomanyi bwe tubeera mu bulamu buno omwoyo wa sitaani omuwulira ng'ayogera mu gwe naye ate bw'oli oyongera mu Katonda omwoyo wa Katonda obulamu bwo bwonna obuweereddeyo ddala mu Kristo n'ogamba ekibi nkikooye omwoyo ono wa Katonda ayogera nnyo n'omuwulira naye bw'oba okyekkiriranya nabiri ojja kulaba ng'ate oli akusinziza amaanyi kamaffe ebazibwa ng'akusinziza amaanyi nalaba ng'emmeeme yonna ogiwa mu Kristo ogiwa mu Yesu okola ebyo bwa Katonda towuliriza kino okikubira namuli n'oga setaani sigenda kukikola nkigaanyi sikyadda mu bwenzi sikyadda mu bbi Yesu yakuwangula dda ku musaalaba oli wansi wa bigere byange obuyinza yabumpa n'agamba tunaalinya ku misota olwa ne buli maanyi gonna ag'ekizikiza na buli maanyi gonna ag'omulabe setaani oli wansi wa bigere byange sigenda kuvunamira nkigaana nze ndi mu Kristo ndi mu Yesu nakomerwamu naye ntambuliramu naye okiraba n'obeera ng'oyogera ebigambo bye bito okikubira muli munda kubanga ye akomako n'aleetayo kino n'aleeta mulinga okiwulira naye omwoyo wa Katonda baba w'amaanyi alwanyisa omwoyo oli n'ataddayo kuwulikika mu bulamu bwo haleluya n'osobola okugenda mu maaso ne Katonda wo abeerawo kamaffe ebazibwe sitaani yabeerawo okukema era ekyo togamba mbu taliiwo yabeerawo okukema lero tulaba ne Yesu ali mu Luka essula ey'okuna bambi musajja watu yali yawudde kayo anoonya kitaawe ngera sitaani yayinjidde budda kale oba oli mwana wa Katonda akola bwoti kale oba bwekiti ne bwekiti okiraba kati naawe omanyi nti kati bw'omanya nti yakemanga ne Yesu naawe akyasobola kubanga yasuulibwa yali ku nsi kuno kutawaanya bansi naye ate Mukama yakutolosaayo tokyali wansi takyakusobola oli mwoyo kati omwoyo gusaba Mukama akuwe ogubere ogw'amaanyi otabagane ne Kristo fubanga nnyo okulaba nti omwoyo w'amaanyi ng'omubiri gwo tegukyalina maanyi omwoyo yalina okukozesa
okozesa omubiri gwo noga mubiri wategedde lwa tugenda kusiiba ambirize sikyavuma nobeerawo era ebintu obiraba ng'ebintu bikyuse ogenda okulaba nga aliwo ebikusemberera ebyali bikudduse naye nga ebyo bya Katonda bikusemberera ate bino ebibadde bikunyiga nga bidduka ebya sitaani. Mukama waffe yeebazibwe, twagale Kristo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala tusomeko tugende tusome olwabiri wano. N'agamba nti kubanga mwagulibwa, tuli ku lwabiri Bakoliiso essula ya 6 tuli ku lunyiriri olwabiri Bakoliiso ekisooka. N'agamba nti kubanga mwagulibwa na muwendo, kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Twagulibwa na muwendo, omuwendo omungi ogw'omusaayi gwe, tugulumizenga Katonda mu mibiri gyaffe. Nga mbutufu oyita bakulabula n'agamba oyo ali nti mulokole, oyo ali nti bw'ati, nga omubiri gutambula naye nga muli omwoyo w'amaanyi ng'omubiri gwe gulabika Kristo, nga ne bw'oyogera obwogezi nga kyetagisa kubuuza nti ani ayogera, mulokole yayogedde, nga ne bw'ogenda mu famire yo gwe by'oyogera bitegeerekeka kubanga Yesu ali mu ggwe w'amaanyi, akugulumizizza n'omubiri gwo buliko ekitiibwa kya Katonda, gwogera ebigambo by'obwa Katonda, tegokkiriranya na kibi. Mulokole tewekkiriranya na kibi. Ffe tuli bambejja, tuli bakabona, tuli balangira, tuli ba kika kitukuvu, tuli ba kika kya muggulu, tuli baana ba Katonda, tutambula ng'abalangira ba Katonda, tutambula ng'abambejja ba Katonda, tuli baawufu. Haleluya. Gwe okimanyi nti bw'otambulira mu Kristo ne ku kyalo kw'oli abantu bakutya. Nze nkirabyeko okwange kwensula. Oli n'agamba kale ntambuuza bannange oba namukola ki, naye nga nze sikimanyi sirina kye namukola. Haleluya. Abantu bakutya, oliko entiisa ya Katonda, oliko ekitiibwa kya Katonda. Mulokole mbadde ngenda kuggyako awaawo naye wajjika, ne mugala lwaki tewajjika? Sirina mbwa, nina Yesu. Haleluya. Nina Yesu. Nali ntyayo ate otyayo ki? Haleluya. Basebo ne bannyabo twagale Katonda. Bino ebitiibwa bimusaba ebyokungulu bireke. Ekitiibwa Katonda ajja kikuwa. Kasokkiriza Yesu n'otambula naye, n'otambulira mu mwoyo wa Katonda nga mutambulira wamu mussa kimu, ojja kulaba ebitiibwa by'osabasaba. Bannange munziseemu ekitiibwa. Tetusaba bisabe. Munnange kyo olw'okufuna enkolagana ne Katonda kyeyoleka kyokka. Obeera wanjawulo, tobeera muntu wa bulijjo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala tusomeko mu Befeso essula ey'okutaano. Haleluya. Befeso essula ya 5 n'olunyi lwa 3 kasome tulabe. Tetuli bantu ba bulijjo. Haleluya. Agamba nti kubanga tuli bitundu. Befeso essula ya 5 olunyi lwa 3. Agamba nti kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Ffe tuli bitundu bya mubiri gwe. Tebajja kulaba guno omubiri, bajja kulaba Kristo atudde mu ggwe kubanga tuli bitundu bya mubiri gwe. Haleluya. Twakkiriza ne tukomereramu ne Kristo ne tubeera mu ye. Tuli bitundu bya mubiri gwe. Kubanga bwe njogera ekigambo ekyo tukiwulira bwe ngamba ffe tuli mwoyo. Wali agambe tuli mwoyo naye era agambe tuli bitundu bya mubiri gwe. Haleluya. Era nsonga kati ye Kristo lwaki Yesu yasooka najja, Yesu n'ayitibwa Yesu n'asooka abeera mubiri alege ku nsi alabe bwefaanana. Kati bw'otadde awo n'ogamba Yesu nga kino kiba kiti bannange kino yabiyitamu. Yesu lwaki yagenda ku musaalaba n'akomererwa n'awangula Setaani. Naffe tusobole okwekwata ku ye tuwangule. Embeera zoyitamu zonna Katonda tewali gy'atamanyi. Ate tewali isobola mulema kujjawo. Naye olumu ffe tuganye okutambulira mu ye. Olumu ffe tuganye okubeera ekitundu ku mubiri gwa Kristo. Haleluya. Kansomeko n'oluno tukasomeko tulabe. Kale tukomaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Kale tugendeko mu kyawandiikibwa ekirala. Bakolisa ekisooka 3:17. Bakolisa bwe tubadde ekisooka 3:17. Katusomye tulabe 3:17. Agambye nti omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda naye ali muzikiriza oyo. Kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Kati bw'oleka yeekaalu ya Katonda gikozesa ebibi, Katonda akikyawa. Haleluya. Ffe yeekaalu ya Katonda yeggwe andaba. Yeggwe yalokoka. Nawe atanalokola yeekaalu ya Katonda era okuba tonneemanyi ti Katonda omunene atuula mu ggwe. Abantu balina bye beetisse naye tebabitegeera. Weetisse Katonda omunene wadde tonnalokoka.
naye nkusaba olokoka obikulye Kristo. Haleluya. Manyina abali batanaluka bagira benjiri eno bajuwulira waliwo yaŋŋamba naye mulokole nkoze ntya ene waffe teri kkanisa tewali watali kkanisa nenkugamba ng'oli eyo woli walawalako naye nga tomanyi kkanisa kati zino ekkanisa ziri mu kibuga okitegeera wano ndi ku Dream TV bagiyita Victory ekkanisa jangu mwena amakanisa amanene. Haleluya. Amakanisa gano amanene ojja ennaku nga 2 bagee bannange nze embeera gindi bajja kufuna ekkanisa entuufu gy'osabiramu muli emu mukubira essimu ne mwekwasa ate mulokole ate n'ekkanisa manyi twebaza Mukama. Eno Dream TV etuuka wala nnyo ate abantu beeyewala bagiwulira bagiraba. Haleluya. Kati mukwano ne mbawa amagezi mujje bajja babulya gye musabira. Haleluya. Oba nange oyinza okunkubira ku ssimu tugireteekako kuno negamba kati nga gwe booliweeyo sabira wano kijja kuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga ate newaffe ebigambo ebyo tetubiwulira yojja biwulira tujja kubuulira gy'osabira. Kubanga ekkanisa ezimu kyamagero naye omutayinza kukwata kyamagero ng'akyalina ebimwesitazza okyaliko ebyobwatiro bino biri waliwo ebyamagero byotajja kukwatako ng'okyatambulira mu kintu ekibi ekitali kya Bwakatonda nga tojja bikwatako. Naye waliwo ekijja nti nali nakalukwa nafuna ebyamagero awo ebyamagero nga sinasomesebwa na kibi. Naye waliwo ebyatuuka ne bigira biti nga kyo Mukama agamba olimala kukola bwoti olimala kunfaanana. Haleluya. Olimala kunfaanana. Kama waffe ebazibu mulimu ebimu ebibeerawo nga tonnemanya nti oliko okuyitibwa kwa Mukama nga tonnemanya nti oli mubulizi wa njiri tonnamanya kino naye ng'ate olina okukolebwamu omulimu osobole okusumula abalala ng'oli firi. Kama waffe ebazibe nga ne bw'onoosaba ekyo kiremeddewo agakalijja n'asomesebwa n'aleka bino ng'ekyo kiyisaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mulimu byotajja kukwatako nga tonnategeera mukolaganayo ne Katonda nti bw'oba okolagana ne Katonda tolina kutambulira mu kibi olina okukirekera ddala ate sigenda kubalekayo kukibabuulira kubanga mukwano gwange ekyo kyekyansumulula. Haleluya. Kyekyansumula ate nekinsumulira ddala era nsaba Mukama kinywezebwe ddala ku bulamu bwange mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Tubadde ku Lwefeso sura 5 Bakoliso 3:17 n'agamba nti ffe yeekaalu ya Mukama tuli batukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aye tuddeyo kuwano mu Befeso 1:23 Befeso 2:23 tuli yeekaalu za Katonda yeffe tulina kubeera batukuvu kubanga muffe Katonda mwatuula Katonda mwabeera tutambula naye tuli mpeera yonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Kati tugende wano Bakoliso Befeso musonyiwe bambi Befeso essula 1 n'olunyiriri olwa 23 kasome tulabe Befeso 1:23 agaye nti gwe omubiri gwe okutuukirira ku oyo atuukiriza byonna mu byonna. Haleluya. Gwe mubiri gwe ogutuukiriza okutuukirira mu ffenna abamukkiriza. Bali yagaye tuli omubiri gumu Kristo. Haleluya. Yatuukiriza byonna. Olina naawe okutuukira mu Kristo otambulire wamu mu linnya lya Mukama waffe nga bw'otambula mu mubiri omubiri gubeerawo naye nga nasalawo nti nze omwoyo gwange alina kubeera kufaanana Kristo. Kati mu kutambula kwange kuno nga ntambuliramu ne Kristo baanange tebalaba nze balaba Kristo kubanga bagamba naye mulokole yakyuka. Tokiraba balaba Yesu yakyuka. Ebintu ebyakola birala takyakola bw'ati yali agenda mu mabaala te Kristo yageranga mabaala takyagendayo yali avuma takyavuma Yesu yavuma teyali tavuma nga alina okwagala alina okusonyiwa tuba tutuukiridde mu ye ng'omubiri gwaffe gutabaganyira n'ogugwe n'omwoyo gutabaganye n'ogugwe nga sikyakola bya mubiri mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mulokole olina okukyukira ddala onyumire obulokole mu linnya lya Yesu. Abantu muli emukaabire ne mukaaba naye tulina okukyuka bassebo ne banyabo tuwomerwe Yesu. Katonda mwetegefu nnyo tukolera buli kintu kyonna naye obutali butuukirivu bwaffe obumu bwe bumugaza amatu luza kiri mu Isaaya 5:9 Kama waffe ebazibe obutali butuukirivu bwaffe butuuka ne bumugasa amatu n'atawulira n'ataagala kumanya naye mu linnya erya Mukama waffe Yesu Mukama atuwa ekisa. Tuli Baluumi 12 n'olulimi lwa 5 tusomeye tulabe
42 n'agamba nti bwe kityo ffe abangi tuli mubiri gumu mu Kristo. Abangi tuli mubiri gumu mu Kristo. Ate naffe ffennyini abakkiriza Kristo era naffe Mukama ayagala tubeere mubiri gumu. Bino ebyokwerumaani okwekolaakola ki okukyawa gundi omuyiseeko tomubuuziza naye nga muli omubiri gumu mu Kristo. Mwenna muli mu Kristo muli omubiri ogwo. Muno n'omuyitako n'ayita eno naawe n'oyita eno mwenna muli baweereza mu kyaki. Mukama waffe yeebazibwe tuli omubiri gumu mu Kristo ffenna abakkiriza Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kati naawe abadde talina kwagala muli mu kkanisa banno baagale babuuzeeko. Okubuuza tekulina kye kukola. Kati ate otabuuliza mu bulokole munno ekitegeeza ne ku kyalo tobuuza. Gwewoza kati ndemusabye ekyange kiganye era nsabye ekyange kiganye. Byonna bireetera Sitaani okukwata emirimu ebintu byo, okukwata omukisa gwo, okukwata amagenda go. Endwadde yo neeremerawo. Endwadde yo neeremerawo lwekyo kyokka butagala kubuuza. Twasomako wali mu Marko sura ya 2. Omusajja yali alwadira koozimbye naye ng'akoozimbye ekyali kimukoozimbiza kibi. Gwowoza bannange nansabye pulesa gwe mulokole era gwe tova ku layini za mu ddwaliro. Buli kadomola okamanyi oli mulokole ate si mulokole ndi walokoka wano jjo. Naye nga bulina obuntu bwekutteko mulina obuntu bwemwekutteko kantu katono nnyo butayagaliza butabuuza. Okubuuza baana ekibajjako ekyabalokole olina omubuuza yenna n'akuddamu omulundi gumu kubanga niba siri guleediyo. Tamaffe yeebazibwe mukwano gwe mwagala okubuuza abantu. Nze ndaba wano ndi muntu mukulu nkuze naye nali muwala muto nga njagala nnyo abantu abakulu abali mu myaka gyange kati gye ndimu nga njagala bayigirako. Nali nga mbaagala nnyo naye abawala abamu mbalaba bw'otaba nnyo omuntu omukulu amudojinga n'ayita tayagala kwogera naye. Abalungi tufune enkolagana. Nze kati olaba ono muwala wange Harriet yabaddeko ku wiiki eri. Nze mwagala nnyo lwaki kubanga ndaba ansukulumyeko naye ate abalala batasobola namuleeta wano ambuulira nsinge bano ebyo Katonda tebiriimu asinga. Haleluya. Ye n'agamba nedda nze nina okukolagana ne baweereza bannange genda obuulire enjiri genda obuulire Kristo kubanga ye alina by'abuulira nze bisobola. Ye alina by'amanyi okusinga nze kati ye musomesa wa Bayibuli. Buli kyawandiikibwa kimuli wano naye abantu abasinga batayagala. Haleluya. Abalungi twagale kubanga tuli mubiri gumu. Kuba kati alina kyeyabuli ekyakwata ku bantu nze kye nalisobola. Ekyo Katonda kyatwagala ffenna abooluganda tubeere omubiri gumu mu Kristo twagalane tukole okwagala kwa Katonda tutambule mu Kristo. Ab'emikwano Mukama abampeera omukisa Mukama abanjagalire amannya mpitibwa omubulizi w'enjiri Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ ensumba Bishop Isaac Kituuka ne Mapula Kituuka. Mukama abampeera omukisa. Oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka saabuddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu mpaayo obulamu bwange gy'oli obukyuse sonyiwa obutali butuukirivu bwange osangule erinnya lyange mu kitabo ky'obutakkiriza mu kyabo abatakkiriza oliwandike mu kyabakkiriza. Era okuva olwaleero njatudde nti ndokose bobozeemu ebigambo ebyo Mukama akumpeere Mukama abanjagalire ab'emikwano Mukama abankolire bulungi abawe ekisa ekyokwagala ekisa ekyokusonyiwa tusobole okutambulira mu Kristo tusobole okukola okwagala kwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeere omukisa. Amen.